media yaffe kusensonga aliwo wena tunula bwenti nenetegereza ddala kati mbu nekyusa bwenti bulungi nyimuke kati ngenda okuwulira eno sisituka ngamba naye mbadde kikwali wona nali nzijudde amabwa kati ngenda okutunula ku eno side ng'omukono teguliiko kati nembagamba muleeta omukono gwange omusawo aguzeeko nze temunteekako mazzi gammwe njagala kunteekako omukono gwange gwokka kati omusawo n'aŋŋamba ne bw'ogenda wa ne bw'ogenda mu nsi ki ne bwe bakola batya omukono tegukyaddako kitutuuka ekiro batutwala e Mulago era olwo olunaku lwennyini 29 ne tugenda kati obulumi butandikira ddala nno peyini eri serious nga njajja omukono gunnuma era guntandise kati waliwo omusawo eyali ayitawo ne mugamba musawo nyamba onkube ka peyini kiira naye ndi bulala naŋŋamba gwe naamwe muntu esonyiwa olabika okozesa nnyo ebiragalalagala batulaze wano eno bakukubye edda zi peyini kiira ate wano oli wano ndeeka yalina ekigambo kye yakozesa saagala kifulumya era si papa yazannya kyamaanyi ku bulamu bwange nnyo kuba n'ebyokulya nga amakinga sure nti ye muntu eyakubiranga essimu n'akubuuza lukundo omaze okulya omanyi okuba nti omuntu akufaako abaana tukesera neŋŋamba naye si papa. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Waliwo comment esinga okunyiiza oli n'akugamba mbu genda akakona akuwase ekyo kintu ki like si muntu naye olw'ebikolwa bye byakola kati ekyo ekintu nakyo kirina engeri gye kinkola oba kati bakiteekako oba postinze nga bagamba nti onoonya bufumbo no like n'oteekako olaba vidiyo zange kuba siteekako vidiyo nti oba nnoonya oli nagambira kugenda wakakona akuwase ate waliwo n'ekirala n'obasajja mu bantu bakulu be babyogera oli n'agamba oli twamutuuma kakono ono tumutuumaani like naye nno comments oziraba abasinga obungi bagenda kujja okunafuya omuntu anajja mu inbox yo oba ayina enamba yo wa blockinga ajja kujja mu season 2 ng'agenda kukuteekako comments ebikunafuya yona bisuubira kyekiyinza okunkaaba leke ng'agamba ati kale okutambula oba otambula mu kkubo oba like kuba abantu boogera bo toyinza balemesa ayinza otambula n'osanga abantu n'obayitako gwe ne basigala nga gwe emboozi ekyo kyoyina kiswate tekigenda kuvaawo kati ate ku bantu abakulu oba kale naye ate obwana obuto ojjukira boogera nnyo omukazi wuli talina mukono kati waliwo n'abamu bensanga ne bakuyimiriza n'akubuuza
omukono gwo gwalagawa kale kati tosobola kuddawo omwana omuto n'omunyonyola ne kati abamu aba neighbors tugetinze used abamu bamanyiira kati waliwo n'abamu abaali batya n'obbakwa naye omanyi nzo osanga obwana n'oyagala obuzanye nabwo nekakudduka oba oli n'akulengera nga mwana muto n'akudduka kale kintu kibaawo naye lwakuba tokyalina kyakuza kati abafe oyita ku muntu n'akutunula nagabala ogatulaba oti ng'akutunuulidde ngamala omusajja alina oguyinda ogunene olire nakuna tolekyakuza kuba bakuzaala nagwo gwe okuze nagwo kati ate edda naye nenakuwaza Fiona kamera jangu tukutajja tukole edda naye nenakuwaza alina kufuna mukwano gwange najja ng'ayagala omulimu mulaba oyo tunuulira ennyindo ye otunene eyange ekyamuweesa omulimu buli muntu nakuba nti nguma yaddala omuntu nakuba nti nguma nali manyi nti nze nsinga ennyindo ennene mu nsi era nga kinnakuwaza nga manyi okugira nenakuwa nga mukama nompa guno guyindo gwonna mba ndi awo nga zireese kamada namuweerawo neŋŋamba owaayi nja kugumira ku ono era tuba tutamala tera nnyo ttambula naye tewaba nsanga oba ntunuulirako ne bamutunuulira neŋŋuma ne badda ku ye so waliwo ekintu mukama ye kyeyajja n'ategeka nga tekigenda kuvaawo nga kyakubeerawo mpaka ate okyalina kyakuzza ng'olina kuguma n'otambuza obulamu kati yange nga bondabye ne jampa yange sitera kwatu kutambula na jampa nali ntya nnyo engoye bweziti nga ngamba bagenda kuntunuulira nnyo ngera njagala nnyo engoye ng'omukono gukoma muno nga gujibisa tisitawo ne bw'oyogera mba sikufaako nate wemba open nnyo bwenti nga nkitya nnyo naye kati ntambulanga bwendi ogenda oteruganeko auto tambulamu aliwo gye nakusanga eyo ng'ositudde oli yakumenya omutima namenya ku mutima ndeka KSB4 Media tugusa ensonga nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja tuli wano gwe tusinzidde okubeera nga tukuweereza olunaku lwaleero tukuleetedde mwana muwala Fiona abasinga mulaba ku TikTok okwo akozesa amannya ga TikTok akoze kumanya Lukundo manyi kyekitegeeza kitegeeza ki kwagala mukwano byonna kitegeeza omukwano akozesa mukwano Fiona nange TikTok kabeerako namusabako ku live gye nabaddeko awo omwana ono naye tuyambe lindako okukubuzaabuza kyengezako kugamba okitegeera agasajja galioko kyamaye kati mu bubokisi wakiri kabokisi abasajja abamu bajja because bamanyi nti oba oli awo tolina muntu akwagala like oba oli ajja nawe olwo actually n'abajja mu inbox najja nagamba nze njagala kuyamba kwagala abanga kuyamba abanga nyamba saagala muntu kunyamba ani kati oyo asobola okujja by the way TikTok tulabyeko abaana bangi abatutuukiridde nga bafunye ebizibu ebyenjawulo oli ajja kujja akwera emitwalo ngaaga agambe nze ngenda kubeererawo biki bikyasooka kwekya asatu awo kati wokola bwoti ng'akuyitamu onakuddamu kuba kusimye nga teriiko ebyaddala tulabe nga Lukundo ali lubuto Lukundo ng'azadde tukubuza tata omwana tubirekeo tetubyogerako ekitegeera kati tulina kubeerawo nnyo kwebeereramu kitegedde naye nga tuli KSB4 Media tugusa ensonga programu eno tutuusa ku programu eno bannaffe abaziwa and Sons bali ku Mukwano Arcade kalonda yenna owa beddings bamulina masuuka blankets duve covers butimba bwansiri pilo cases babina byonna mu bungi ate nga basuubuza naawe agala akamwakamu babeera nga basobola kukuguza bakola delivery pack ewo mulyango bayita baziwa and Sons wabona bannaffe abakwera kasolanje slap kanono kakabakyala
wenna omukyala omwana omuwala nga oli eyo otawanyizibwa ne pain ng'ogenda mu nsonga ze z'ekikyala bakunogedde eddagala. Abasinga obungi oba ogenda mu nsonga z'ekikyala oba ng'ozigenzeemu ofuna okulumizibwa kubeera kw'amaanyi nnyo. Abamu bavaako n'okugenda ku kitanda ne bakuteekako ne kanula ne banomira agaweke. So bakwetasaida amagezi bagamba nti toddamu kukozesa mpeke, toddamu genda mu ddwaliro, nywa obunywi ka sirapu. Ka sirapu ako osobola okukasanga mu pharmacy, drug shops ne mu supermarket wonna wonna ekuli okumpi. Keefunire gwe omwana ow'obuwala nga ensonga zino zikutawaanya, ojja kubeera ng'oli ku muzuuli. Tuyine Fiona Lukundo, leero tusazeewo tumukyalireko ko atunyumizeemu ku mbeera biki byayitamu, embeera bweti yamutuukako etya. Alina okubeera nga tubeerawo aleme okubeera nga ate alowooza bingi. Sometimes embeera bwe kutuuka kutandika okulowooza nga bingi, nga okwebuuza ne Mukama namukola ki, lwaki nze otandika okujjukira bu ex bwo n'ogamba kano ke kakinkola. Ekimanyi ekyo? Tekintuukangako ekityo. Tolinayo ex? Siina. By then wali tolina ex? Kuba akaseera kobanga olina ex nga mwekyawa bubi nnyo naga ogwe ojja kundaba, bannange oyinza okumuteekako omusango gwonna. So sooka otubuuzeeko Fiona, obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Tebulina tabbu? Bulina buzibu. Ewaka wali watya? Kawalungi. Obeera ne bazadde bo? Mami ali atya? Mulungi. Ate daddy? Daddy mulungi. So eno gy'obeera gye babeera babeera eri gye bafunira accident? Gye babeera. Eno? So tutandikire ku gundi ku accident eno. Yali kuddi? Accident yaliwo ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa Desemba omwaka 2021. Wali ovaawo? Twali mu kyalo, bino ojjukira Desemba mugenze mu byalo, mumaze okusanyukamu n'ab'omu kyalo, mumaze okulya ennaku enkulu. Kati ng'ennaku z'omwezi 28 nina akasisita kange akato kanzirako gwakusatu kaalwala ekiro. Kaalwala obulwadde nga bw'amaanyi ne bamuddusa. Omanyi amalwaliro g'omu byalo okusinga mubeera mu bukiriniki. Bukiriniki ne bulemererwa ne bamusindika e Maddu. Bwe bamusindika e Maddu, bamama bagendera kabasinga bagenderako nti ffe abaana twasigala waka. Kati waliwo cousin sister wange ne tukeera ku makya ne tugamba tetwagendedde ku mulwadde, ffe tugende kati tumulabeko. Kati cousin sister wange olunaku olwo yali apulaninze nga addayo ng'akomawo e Kampala okukola. Kati ate nga nange mpulaninze ngenda kukola ki komawo. Then waliwo omwana wa neighbor ng'alina piki n'atugamba mujje mbatwaleko nange ndabe ku mulwadde. Ne tuvuga bulungi piki ne tutuuka ku ddwaliro ne tulaba bulungi omulwadde ne tumusiibula n'omusiibula. Kati twali tukomawo twali ku main, kati nga waliwo akakubo kuvaako oyambuke mu kyalo. Kati twali tutuuse kakubo ako kennyini, twali tetunaba na crossinga kadda kujukira twali eno sayini tulina okucrossinga twambuke ekikubo ekidda mu kyalo. Twatuukawo awo saamanya byaddirira. Omaye, ngende wano ku kampani webasolooza ssente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Gimereko ssebo. Kale nnyabo. Kampani yasoloozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye puli nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi, waawe nnyabo. Katubanjulire wa Mato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa, toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa wa Mato Estates Management. Wabula ngenda okuzuukuka
like when nagwa ndowooza nenzirika kati ngenda okusisimuka nga ndi wansi nga n'omusaayi mugumva muneeno nga olaba eno enkovu nga gino emimwa like nga sobola kwogera nnyo ng'emimwa gizitoye kati naye waliwo bwe natunula bwenti ne neetegereza ddala kati mbu neekyusa bwenti bulungi nnyimuke kati ngenda okuwulira eno sisituka ngamba naye mbadde kikwali wona nali nzijjudde amabwa kati ngenda okutunula ku eno side ng'omukono teguliiko kati nziramu neetegereza nali neetunuulidde nga sifudde ku biki biri bbali ngenda otunula ebbali n'ebbali nga ndaba abantu bakuŋŋaanye naye nga si bangi oba waliwo abantu nga 3 kati waliwo omukyala abasenga wa maama wange ne mulaba najja wendi n'agamba Fiona wuuno ye azuukuse Fiona azuukuse kati nansemberera nanyimirirako nambuuza ontegeera koze nkutegeera naye omukono gwange guli wa nangamba asooka omubuulire nzaani mugamba gwe senga wa maama nangamba mukama yeebale n'agenda n'atambula n'aleeta omukono nga ngudde awo kuba nali neebase bwenti nga like olubuto lwe luli wansi nga nmaze okwevunula nandeetera omukono we nali n'agunteera awo nangamba omukono guugwo ne mubuuza omukono gwange gugenda kuddako kubanga olaba guvuddeko gugenda kuddako nkyala nangamba gugenda kuddako Fiona gweddaawo toddamu nagulowoozaako tusoge tugende mu ddwaliro togulowoozaako omukono tugenda tuka mu ddwaliro bakole ki baguzeeko kati ate ngenda otunula bwenti ku balala nga owa booda like ayogera akola ki naye ng'agamba okugulu kwange kola ki kunuma kati owa booda y'okugulu erina eggumba yafuna obuzibu kati ate ono ye cousin sister wange nga n'okwogera tayogera no gwe twagenda naye nga bwe twagenda abasatu mu ddwaliro mu kukomawo era twakomawo 3 nga cousin sister wange talina kya kati ne tuba tutwala mu kiriniki Maddu ne tutuukawo ne omusawo n'anteekako ecupa z'amazzi nga ndaba buli kimu ekigenda mu maaso kati omusawo ne mugamba ne ngamba muleeteko abantu badduka okuva ku kyalo ky'olomanya okuva ku kyalo mpaka ku ddwaliro waliwo distance y'amaanyi naye nga buli gwe ndaba mumanyi kati ne mbagamba muleete omukono gwange omusawo aguzeeko nze temunteekako mazzi gammwe njagala kunteekako omukono gwange gwokka kati omusawo n'angamba ne bw'ogenda wa ne bw'ogenda mu nsi ki ne bwe bakola batya omukono tegukyaddako wabula guma n'ekiriwo guma otaase bulamu mwemesi before natunula era ecupa gye baasemba okunteekako baginteekako nga sizzeemu kufulumya ekigambo kyange nakimu wawunga kati ngenda ate okuwulira ng'amawulire gatandise oli yafudde oli bamutaddeko ecupa simanya zimuyitako obuyisi teyeenyenyaako yadde nga nsirikidde mu kisirise kyange bweti ne bagamba oli tasobola kudda ngulu oli yafiiridde nawo etegeeza owa boda ye yafa cousin sister wange ye yafa ye yafiiraawo wenyini wetwagwa bino ebyokumutwala mu ddwaliro already nga ye omukka gwaweddemu kati ne batugamba omusawo n'atugamba wano sikyasobola nze kubayamba nyambyeko kyennyambye mubatwalire mu ddwaliro kati baleeta ambulance nga omanyi nti wabeera ekibi eba tewabeerawo bantu batayo abantu balina emirulu ne baleeta ambulance mu kuleeta ambulance nga bagamba banene abasirika baba abali mu mmotoka bano bokka be bagenda watali mwefunire emmotoka yammwe mwaka akaseera nga ffenna tulina kukwatagana tuyambagale tutaase obulamu kati olwamala bazadde bange ne bakozesa amaanyi ne bagamba bano be bakoonya ate tewali ali bubi nnyo muleke n'abaana bakole ki ng'olwo tusigaddewo 2
nze n'owa boda jjukira oli amaze okufa ate eyo gyekyalo gye batuziika kati nga mbulingeri yalina osigalayo ne baleeta ambulensi ku mpaka kati ate mu kukyajjukira maama waka akaseera baga maama wange yatya nnyo yatya nnyo kati ne pressure emusumbu era yava ku ekyo yatya nnyo nagaba naye sisobola mugenderako sisobola sijja kumalako kati waliwo jjajja wange azaala maama nangamba kambagendereko batugenderako ne tusooka Entebbe waliwo eddwaliro ly'abamagye ffenna batuteeka mu ambulance netugenda mu ddwaliro ly'abamagye kati awo mu ddwaliro olw'olunaku lwennyini lwe twafuna accident lwe lwatuleeta Entebbe kati ekiro ssaawa nga 8 ne batugamba tugenda Mulago moments before byanzigwako we natuuka e Mulago batuteeka bulungi mu ambulance oba wano Entebbe kye batukolako kwera kututeekako mazzi kati eri gye nava bali bantaddeko kibandage nga kitonya like omusayi nga gudu omusayi ne bulumbu awo budoza bali bankubye zi pain killers nga sinnabuwulira nnyo kiri awo naye nga owa boda ye alaajana okugulu kati tutuuka ekiro batutwala e Mulago era olunaku lwennyini 29 batutwala e Mulago tutuuka e Mulago ndowooza era abasawo batwala ebbaluwa ze baba baleese ne babaleka awo mwami before naye ne jjajja wange n'owa boda yaliko brother we batuteeka ku seminti nenga tutonyoloka kuba omanyi kibande jjukira omukono we mu kukutuka gwakutukira muno mu nnyingo muno kati eggumba lyeno nerivaamu like eggumba lyaminika neriviramu ku kino ekyeno kati kino nekisigala nga kiriba nga bwolaba wano era guba gulaba wano eno neno wasigala temuli ggumba nga balina okunongoosa okusala keke ekiriba then negukuba tegwali mumpi bwe guti mukutuka eso balongoosa ate neguyimpa neguyimpi wala kati ekiro tutuuka mu ddwaliro e Mulago bataddawo ku seminti abalwadde bajjudde mu ddwaliro tolina naweeyisa kigere mba nkyali awo nga obulumi tebunabatandika nnyo naye nga butandiikiriza kati ne bampisaako omulala oba yali wa boda kati nga ye alikutuse gano amagulu gano yalina musajja ng'akutuse muno nga bamuleese nga ova mbutufu nava ku kyenali nodda kwoli nentunuulira owa boda ne bamumpisaako kati jjajja n'ayingira munda atetenkanya wetuyinza okukola ki okugenda nabaawo omulwadde gwe yasaba nga ye yali katanda waggulu naye nga wansi tewali bintu jjajja n'amugamba kanteekeko eno omulwadde wange wansi eno tugira empewo nnyingi wabweru agira akola ki ali eyo kati jjajja n'agenda n'agula yalina oba emitwalo gyali 3 agenda n'agulako akakeeka jjukira n'eri mu ddwaliro yatugulidde ku mazzi ag'okunywa olwo busente bwalina bugenda bukola ki buggwawo kati aguze akakeeka n'aleeta ne tuteeka wansi w'akatanda k'omulwadde ne tugenda kati obulumi butandiikira ddala nno pain eri serious nga njajja omukono gunnuma era guntandise kati waliwo omusawo eyali ayitawo ne mugamba musawo nyamba onkubeka pain killer naye ndi bulala nangamba kwe namwe muntu esonyiwa olabika okozesa nnyo ebiragalalagala batulaze wano eno bakukubye edda zi pain killer ate wano oli wano ndeeka yalina ekigambo kye yakozesa saagala kifulumya n'atambula n'agenda awo pain ey'amaanyi ng'eri serious nno si buno bupain kwajjukira olaba ojjako obujja katono ku mubiri n'owulira ne kati weebuunya ebbwa eryali wano lyonda kuba guno omubiri gwonna gwajja gwezimba bwezimbi simanyi oba olabyeko ku kiwundu ekituufu kati jjajja wange n'atetenkanya n'afunayo awo essuuka olugendo lwali luwanvu
kati enkeera ne basaba ebyokozesa entukubira jjajja n'akubira abazadde bange ne baweereza ssente ne bannongoosa ne bantwala nga 3 ne bantwala ne bannongoosa ekiro omwaka gwatandika ndi mu ddwaliro wali mu theatre ekiro kati bannongoosa omusawo nangamba ngenda kukuba akayiso naye oyinza obutaddamu obuwulira naye tannakimala nayo ndowooza ne bankolako ati nali munda nze nga nsigaddemu nze kanadde engulu nga ndaba ndi nzekkawo nenkuba oluggi oba omukyala yajja nanzijjayo nambuuza akujjanjaba yaani ne mugamba jjajja najja n'asangawo katande then ne batusiibula enkeera nga lumu era ne batusiibula olwo payini teyaddamu eri ey'amaanyi kyomanyawo payini yali etandise butalekezaawo kuba abasawo baŋŋamba munzireyo after 1 week ejjukira eddagala lye bagaba emulago siri eriba ery'amaanyi ku kiwundu okusinziira ku kiwundu we kyali kati natuka ekiseera nga guno omukono gundi ze banteekako nga bannongoosezza nga zitandise okuleeta amasira nga gafulumira ddala nga gutandise nga naye kennyini saagala gutunulako ate nga nze nnyinigo tawe ne tufuna waliwo omusawo mu kiriniki awo ekibiri najja n'atandika okunkolako kati nenzirayo emulago ngeri emulago tebalina kye bakola just jjukira baali bandeseemu ziwuzi kati natuukayo omusawo n'angamba bakuwa empeka ojja kudda just like that nga takikutte nako kubikula nti oba alabe ekiwundu kipuruvi oba kiri awo bwekityo bwekyo twagenderawo twagendera mu mawulire awo mukama nanyamba twagenda mawulire sipapa nankubira nangamba nze bampita sipapa ngenda kujjanjabisa era sipapa yazannya kyamaanyi ku bulamu bwange kyamaanyi nnyo kubanga natuka ekiseera nga mwami esibifa manyi nga toyagala nawe kenyini kwetunula kati olwo abantu abakuli ebbali abalina okujjanjaba abalina okunaaza abalina akutya kama nanyamba najja nze sipapa yanzijanjaba from day 1 ekiwundu from the start nkirina paka wekyagenda nga kigenda kigatta ennyama negenda kuba baŋŋamba nako okunsala akaliba ku kabina mbu bateeke wano naye mukama nanyamba omubiri ne gujja nga gwezimba mpola eddagala nali ku treatment y'amaanyi kuba natuka ekiseera nga naga amasira sikyagalabako nga n'akaswa kaali kanvaamu sikalabako so papa yakola kyamaanyi nnyo kuba n'ebyokulya nga amakinga sure nti ye muntu eyakubiranga essimu n'akubuuza lukundu omaze okulya omanyi okuba nti omuntu akufaako abana tukeesera neŋŋamba naye si papa omutima yagujjawa kuba yankubiranga essimu okuva ssaawa 12 ez'okumakya nga akubuuza wasuze otya payini eri etya nga nsindikira ab'emmotoka nga bajja bampiikinga ewaka nga bantwala bwe makingi waliwo nga ku kooti eddwaliro nga mwe banzijanjabira nga kukubira essimu ku makya kubira essimu mu ttuntu kubira essimu ekiro ate nga buli lwe ŋŋenda mu ddwaliro alina okumpa ssente z'okukozesa lwaba takuwadde ng'akuteera ku ssimu so yakola kyamaanyi nnyo era papa mwebaza sirikoma kumwebaza kuba oba singa siye singa guno omukono gwavunda so waliwo n'omwami ali Taiwan naye yajja nanyambako nakubira simu takumanyi nakubira essimu nagamba ngenda kukola kino ngenda kukola kiso kale Katonda mu mwaka akaseera yankolera ekisa kubanga nakati ntambula kati wawona bulungi payini emala nedda kubanga tesobola kuwona omulundi gumu kwekyo musawo yenni yakiŋŋamba
pain ejja because jukira omusayi we gutambula kuba yanyinyonyola bwatyo omusayi we gutambula bwe guti guba gwagala gumaleyo kati gutuka nga tegwinayo gumalayo mu lingeri nino okufuna pain kati kana akagumba ndowooza ko kalaba ke kamenye like oba kikunyonyola ntya egumba liwe lyamenyeka ne lirekayo kano okuba nti nsobola okuguzanyisa ndowooza ogulaba guzanya era ne bwonsuna bwoti okuwulira nti onsunye nebo mbwemba nina kyenkola banga nkozesa guno nago kati oba tugambe oba oyagala oba ogenda okugwa ogulanga guyayaana gusimbe nga guno kyegukola nati nga wamanyira okubanga obeera mu bulamu nga togulina ndi used okubanga sigwina kuba kati ekyandi ntisi sandiga ko ne ngamba guli ogwagundi ogwa artificial tegwina kyegukola kati guno gwamanyira guno gwokuba kati guno gwetubagwe banjogerako kati guno ogwa artificial wali ofunyeko ku suggestion nga abagala gukuwa ogwa artificial naye naye ogwa artificial oba pozi kale oguteekako n'ogamba nti ntambule oli tanteekako nnyo birowoozo nengansi nga togwagala gwenka gwe guliiko nnyo kale otambuza otya obulamu bwo tukomeo kwasibi family atugusa ensonga tukyalina lukundo Fiona atunyumiza engeri ya accident yatuukawo n'abeera nga essaawa zino alina omukono gumu abasinga ku TikTok mumulaba abatamulaba ngina mu following abeerako okwo naffe gutwamusanze naye kyemusa nti yankubirako kko okuba nti we yankubira olugero n'endutya lwalimukko nentyawo ate nali simanyi mbeera gy'olimu kyononsonyiwa naye atunyumizaamuko accident engeri yamapeningawo era mu ngeri gyabutambuzaawo naye nga tuli ku SB4 Media tugusa ensonga bannaffe abakolera Kasolanje slap yaje tutuusako programu eno ng'omukyala oba omwana ow'obuwala nga ofuna obuzibu bw'okulumizibwa ng'ogenda mu nsonga z'ekikyala oba ng'oli mu nsonga z'ekikyala kwaseza kasirapu bakayita Kasolanje ojja kubeera nga ate obulumi obubeerawo mbagirawo Kasolanje kano osobola okukasanga mu pharmacy, drug shops ne supermarket ezikuli okumpi kabbeeyi ntono nnyo ate nga kakola tuleme okubeera nga tuli mu bulumi abaana abuwala bafuna obulumi oli abeera nga yesiye n'ekigoye nolaba oli ng'akaaba balwalira nno ddala naye kano kasitookanywako kasirapo kano kasitookanywa obulumi bugenderawo awo so olutuusako programu eno nga tukyeyongera mu maaso so kati mu mbeera za bulijjo obeerawo otya okukola emirimu nga okweyamba ng'omukyala mbeerawo nze before nga sinafuna na accident nali muntu atayagala nnyo omuntu kunnyamba like obanga nze ekintu nsobola okyekolera nga tesigamba tugeze oba muli baana bangi ewaka n'ogamba genda okole kino genda okole nga njagala nnyo okwekolera emirimu gyange so ebimu mbyekolera brother wange anzirako anjagala nnyo era nange mwagala nnyo yangulira ono gomugana ku TikTok ye brother naliwa oloka oyo boyfriend naye TikTok no just yangamba tukole challenges na brother wange yangwirayo ka washing machine kana akali simple akatona akasookebwako katugamba oba kweyoleza nika onosonyo kifulumya tewali butabu kati ezo zo nika kuba nasooka nga sister wange nyambako naye nga ndaba sekivaayo nga bwemba nkolaki bwemba nkyagala kati brother wange nangulira ka washing machine kati akoko nakanteeraawo nangamba kakuyambeko kuoba obutono ekyo kimwebaliza era nsaba Mukama mwongere ssente kati ate emirimu gya bulijjo waliwo eyambuuza kati onaaba otya shaving otya guno omukono gukola bingi sobola okwata akasheva kange nentandika oshavinga ate kati tugeze nga oshavinze wano ate wali guno kati tugezeke kano kasheva nkakwata bwente era nentandika kitegedde so ebintu mbyekolera okwenaaza nenaaza
gundi gwa kono kuva butongo kozesa kono ngati gugenda gumanya gwayiga kati gwamanyira buli kati omanyi otuuka Katonda aleeta embeera mu bulamu bwo ate n'akuwa solution kuba natuuka ekiseera ne ŋŋamba kati sigenda funa gunyamba guno guyina okukola buli kimu gwagala tegwa ne wangamba fiwe nampandiikira awo leeta nkuwandiikire byenjaga oba binyumye oba tebinyumye nkuwandiika kasi ekikirabika nti ekyo ofiira accident wali okyasoma nali nvuddemu wali okyali mwana muto awo nali ntandise nga omanya embeera y'akasente ng'etandise okwenyiga ate n'abasito bange balina okusoma so netuteesa ne maama ne ŋŋenda mu byemikono nali ntandise ebyemikono kati as per now ebyemikono wabivamu oba okyabirimu nali nagenda yiga byanviiri of course tosobola siba nviiri na mukono gumu naye nga kati sawa ya leero nkolera oba walabye vidiyo zange tulina mu edduuka Muhamu netukolera ne mami wange ne mami ali Muhamu kyamusaidiwa eno okusaidiza owino ku mulyango oguyingira mu kisaawe waliwo omulyango oguyingira ku kisaawe eno nga Kafumbe ogwaliwo omulyango oguyingira ku kisaawe gwe guti waliwo restaurant bagiyita Nunuwa ogimanyi saidi zaawo nina mukwano wange omulala akolera waawo kununuwa kwennyini okkirira ekisaawe kati kireko omulyango oguyingira entrance eri awo gireke kati waliwo amaduuka agatandika awo naye waliwo agali mundako naye leero tokoze odoojinga okola ddi naddi nkola mutunda ki tutunda ngatto ez'abasajja ez'abaana z'abaana ez'abasajja n'ez'abakyala bantu tukuba akalango omanyi Fiona kiri bwe kiti bannayuganda tuyinza okukola puroguramu eno oyo naakusaasira oyinza n'okuweerezayo omutwalo so napa ku namba ya Fiona muweerezayo ekyetaana onakikuwa naye tagenda kikuwa n'enkya naye nga omwina bizinesi ne mami ne tugiranga bulungi omuntu asobola okugira kuwagira n'abawagira no ddala kasene ne kajja so tulagira abantu edduka we liri era obeerawo ddi bajja batuwagire ndi ku Hamu block number eri V108 ku saidi za Kafumba we batundira awo entamu awo ng'omulyango oguyingira mu Hamu n'obuuza block kati awo manyikiddwa kuba kati n'obuuza omwana w'omukono ogumu bakuleeta direct kuduuka kale nfunye nnyo ne bakasitoma ku TikTok okusinga era olina nakusindikira message oba oli ali bweru n'agamba njagala ontwalire engatto z'omwana wange wano nawali nfunye bakasitoma bangi ku TikTok eno nnungi naye erimu ebibi challenge kizizo ofunye ku TikTok ng'omwana ow'obuwala omwana ow'obuwala alabika obulungi byeddala Fiona olabika bulungi ate weefaako ojja kusanga omulema tulabye abantu bano sanga omulema olwo gwesagala kuwogera ku TikTok okwo yenna yiika endusu ali ati mbiri tasanirira naye gwe weefaako weewale kwefaako eyo credit era kamada mumperayo ekyebiri oyo mugagga nawe mumperayo ekyebiri neyanziza kyebi okugwange oyo balance wange aza kugulete omwana omukulu takyaliza balance ono no nakumpereyo omutwalo kale leeta tabakasuka sente leeta nenga semu bubi neyanziza sebo kamada semu bubi amma webale kwefaako fe tulabye abantu semu bubi amma tulabye abantu olinga yafuna accident naye nga anonya kyowalise nga sympathy nga addugala kwegamba nga bana bankyogere ntya so TikTok nnungi naye na challenges kati gwe ng'omwana ow'obuwala alabika obulungi yeefaako challenges ezizofunye ku TikTok okwo
challenges nyingi nyingi kuba nali nateeka enamba yange kubayo nga ya business era neteekako for business era kuba ogyetegereza kuliko shop namba y'edduuka naye olunaku lwe nagiteekako muganda wange essimu yange nakubibwa abantu nga bakazi basajja nina mukwano gwange atera okugenda mu box simanyi oba yali atuuseeyo mu kabox mutegedde yagendayoko teyagendayo so esimu nezivuga kuba nasooka nenzikwatanga naye ate ogenda okuwulira gyebaleko Fiona kale sebo nawe gyebale oba mba njagala nze kimu mbadde njagala engatto bweti ne bweti oba nsindikira ku ngatto bweti ne okitegeera n'ate oba oli awo nga Fiona oliwa njagala kulabako ndabako njagaza ki nina bye njagala twogeremu njagala tweyagale ngenda kwagala nga bw'oli kati natuka ekiseera olwo lunaku lwennyini nenjijjayo ennamba naye olwedde ejjukira abamundooza baali bagikopa nga tebannakuba netuka ekiseera nga buli enkubira ngiblokinga buli ekuba ate olubuzi oyinza ozibloka nga mulimu business temwali kati ng'omusajja yaja direct naga nti njagala tweyagala ne mu inbox kati ogenda onogenda mu gundiyo mu akawunti yo nokebera mukabokisi nga ne kati ne bwenjikulaga mulimu olimba mulimu abantu bangi nga bw'okiwulira kati ate ne zino video zengenda nkola nga gwe boga nti bamenye omutima tebanamenya ku mutima like oluyimba nalwagala bwagazi bamanyi nti sukupulama yagamba nti nkolerayo challenge no like naye yagenda okulaba olwedde nga noba nakakola challenges nga nnya nalyoka ngamba nkole kati osanga oli naga nze sobola kumenya mutima nze sigenda waliwo n'abajja nagamba nze nsobola okwoleza nsobola okunaaza gwe ngotu like kale ebigambo ngotuddawo nga mu mbejja leso tofunamuko gogora nga ali serious TikTok so oba katonda obanga ya sisagala musajja ku TikTok sagala golina TikTok wewe wamujobera taliwo nenga ze TikTok ndikozesa for business era newe mba nkoze TikTok like challenge nga tebinyumi like obanga bine ngeri bye bikosamo olo omuntu wanga mufite challenge nedda njijjayo kati sokoleke olowooza osobola okugenda ku byaba mbe waka kubanza nkola video ndaga mami wange ne mugambe neryeta era wenjikola nga taliwo waka nkisoka nekiteeka mu draft najja ne mugamba mama enabetya nate ina buzibu teekayo so sagala nnyo bintu bya kunswaza bana kuswaza family kale ofunyako emikwano ku TikTok mikwano gitya leke kabada solo kujja na following najja mu kabox ko ninga jase ala kuba mukwano gwo nga bidi tabiriri kutabiriri ate obuzibu nino nti okunkwana kubeera nti manya omusajja kuba basicyo bomanya mu MS before abakazi nfunanga babiri asajja ne bajja abasajja be bakola ki be basingamu obungi oyina emyaka ng'emeka nina emyaka 23 otyo kukwana bali kukwanyeko ati lwaki babanga bali bakukwanyeko ati nina obuzibu omuntu gwe nina saagala twega mugattako saagala kubeera mu ebyo kuba waaba asobola okuyamba n'akuwa buli kyoba weetaaga kikyoba onoonya muntu biri kati gamba bali ku TikTok abakolaba bonna nti olina omusajja yes nina omusajja mutumireko mutumirako mwami wange era mwagala nnyo zo wange muna esimu kwekaganze mukyala wange Anteira Mayanja owange omumanyi ndi Salongo nina abaana babiri nayo Maka ne Maclean Maka kato Sebunya Maclean babiri Sebunya mukyala wange Anteira Mayanja mukyala Sebunya akola ku TV akakyala kalunja okola akakyala kalunja akola kusanyuka akakyala ka tumira ku mwami wo tumira ku mwami wange mwami Zigudde kakyalako kakwagala nnyo 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 kamenyese emitima mwami Zigudde nawe wange njogedde amannya aga
Antaira mayanja. Waliwo kubanga reforminze wano. Ndeka. Na I know kiba kirungi by the way kiba kirungi ofuna omuntu akwagala. Kyaji gye tufuna naddala abaana mu ababuwala. Abaana abato nti ojja kujja SB5 akulimbe kino nga kusanze n'omuntu wo. Kama dda akulimbe kino nga kusanze n'omuntu wo. Ate ffe abasajja ffe tuliwo okukwana. Okukwana tekugenda kukoma leero oba enkya oba luli. Essaawa zino accident yatwala omukono. Naye accident niwe najja netwala okugulu. Bajja kukwana. So kati wabanga olina omuntu ng'akwagala nga naawe omwagala. Totuwa matu. Sente zituliyeeko ebyaddala. Omuntu asobola okuwa omutwalo wano naye ng'asuubiramu. Tuve ku kamera. Nja musaba akanamba. Okitegeera? Nja musaba akanamba. Nkamuwenze sigaana. Aiza n'okulima ngenda kugulayo ngatto. Ngenda kugulayo omwana wange ngatto. Atandika okukubonyabonya naye muntu abanga akwagala ffe abakwana tetugenda kulekeraawo kati kiri erimu. Nga tosobola kugaana abasajja kukwana. Just guba mutima gwo. Guba mutima gwo. Naye akimanyi nti omwagala. Akimanyi. Awo kirungi. Sometimes kyaji gye tufuna nadamu abawala. Tuyagala omuntu nenga tekikakasa nti omwagala. Neweesanga ngagamba nti kati abasajja bakwana nnyo. Obeera ku TikTok abasajja bakwana nnyo. Kati oli mulungi. Nabeeraawo nga tali sekiwa. Kati olina omuwa gundi ye yabeere sekiwa. Kirungi omuntu gabye bamitaani? Amazigudde katukwebaza okutwagayira mwannyinaze waffe. Weebale okumulaga omukwano, weebale okumufaako, weebale okumulondayo mu bangi. Naye akwagala nnyo. Kitegedde? So nga ogyeko challenges ku TikTok emikwano omama wamufuna ku TikTok. Mama wange nali mulina even before. Okakasa. Kitegeza muludde. Before accident. Love weri abasajja. Abasajja ogwabugwe ku accident n'ofuna enkovu wano. Naddo kitegeza nabo badde faithful bambi. Katumwebaze olwekyo. So ng'ogyeko emikwano ku TikTok tofunye ku challenges z'okuyisaamu amaaso. Tukeze n'otekayo video yo n'akomentinga ebivumo. Waliwo comment esinga okunyiiza. Oli n'akugamba mbu genda akakona akuwase. Ekyo kintu ki like si muntu naye olw'ebikolwa bye byakola. Kati ekyo kintu nakyo kirina engeri gye kinkola. Oba kati bakiteekako oba postinze nga bagamba nti onoonya bufumbo? No, like n'oteekako nga olaba video zange. Kuba siteekako video nti oba nnoonya. Oli nagambira okugenda wakakona akuwase? Ate waliwo n'ekirala n'obasajja mu bantu bakulu be babyogera. Oli n'agamba oli twamutuuma kakono ono tumutuumaani. Naye nno comments oziraba abasinga obungi bagenda kujja okunafuya. Omuntu anajja mu inbox yo oba ayina enamba yo wa blockinga ajja kujja mu season 2 ng'agenda kukuteekako comments ebikunafuya byonna bisuubira. Kati kale byalinga binyigiriza kuba ogenda kuba comments ezisinga nzijjamu. Manyi yo yita mu video zange zonna ninkosoma comment genda enyiza nga nyitingamu. Comments yali ekyasinza okunyiiza ng'ogyeko eyakakona eyo nayo kugamba nayo kunyiiza. Ezo ze zisinga okunyiiza. Oba oli okuŋŋamba ate kati waliwo nekyo nsaba oba ggwe bayinza okulowooza nze simanyi kinnyonnyola abantu oba okibannyonnyole. Kuba oli agenda n'agamba nti nkozesa filter okubanga omukono guli weegutya. Kati nsaba oba abantu obannyonnyoleko nti
oba kiva ku kamera okozesa front camera guba mulala ne back guba mulala kati abantu abamu bagamba nti nkozesa filter oba abamu bagamba kati waliwo yasembyeyo comment nga yagambye njirabye na leero yagambye mbukyako emikono gyonna gyavaako kati nzirira omukono gwe nagula nenteekako ku guno nenkozesa abantu simanyi anyway better kusomesa abantu balina nange comment yonayirako mu video zo nti wenkozesa kamera yange ya front nenteeka bwenti guno omukono gujja bwate guliiko ate ya kamera wenkola bwenti nja kukyuka gudde eno kati baba bamanyi nenga lero ebyo bya bulijjo balina kuyiga buyiza abantu basoma naye nga nere yasoma ekyo okitegeera nga tebasoma bya kamera kale kankubuuzira ekibuuzo twasoma simanyanga history Sabas chawa yasinga kunyumya history awo Napoleon Bonaparte agirawo mu mukono ana wakuyambira so abamu tetubannenya nnyo just common sense alina okukozesebwa so Fiona wenako future plans bulamu bwo buli muntu obeera ne future plans mulimu munnanga abamu ng'obulamu bwakoma mulimu abantu nga alina girlfriend n'amukyawa future ye nga yaba future yonna ekomyawo gwe plans zo ziri zitya plans zange njagala nina emmotoka mbadde papa yangulira emmotoka mwebyo ebiseera bate wabiraba ninayo emmotoka yange wevuga papa mukama amuwa omukisa gyali naye mukama amusasi walakoze kumulabako from day one njagala mukyalirako naye olakwenda ngendo ogendayo omuntu gwena ngendo ogenda naye esimu yali teyitamu ate nga baba kyayo Friday Monday Wednesday ne Friday yeah ndakwa ngenda tugenda funa olunaku nga toli busy tugenda nsayirako ku sipapa yali kyaliwa vete yali kyali wange nnyo nenga yali kyali wange wakadako kasenteke zona kadako nga promoting olimba lwa Sena Butter lwa Mumbejja remember nayo kuddewo taawo nanjo kyayo so yamukyalirako bambi abantu ngabo mukama simanyi so kakyaliwa kamotoka motoka weeri papa yangulira emmotoka nzaani actually mwaka akaseera bulamu bwanyuma ebyo biseera byennerabira n'okwerabira nti ndina mulema omulema akasente olinamu nga si papa omukubira n'omugamba omukubira n'abukubiza essimu yake nini agamba manyi ngenda kuteerako emitwalo 3 oba oli awo nga ziizo kale nga siyaga nga siyina kyenno omanyi okuba nga tolina kyonoonya nti ostrugglinga biki so ennaku zino byakyukamu bulamu bwakalubamu kubanga kali akaseera wali webeezaamu n'akasente ne kati ofuna ssente kino kyetaagisa nga omanyi obulamu bwa bulijjo naye nga butambula bulamu era busigala bukaluba naffe bwatuukalubamu tuli omusajja luli biseera biri eri gwengambye okuwa ekyebiri singa kwadde kyetaano eri ku kyebbali nga kwadde kya10 kati bulamu bujja kyuka ate Katonda ekintu kyabakuleetera mu bulamu bwo toddanga okwekubagiza ogambe lwaki nze lwaki biki olina kuskipinga kugenda n'ekyo n'ogamba nti Katonda kuba kati nze mmanyi mwami before nakkiriza neŋŋamba nti era nali mu ruumu mu kisenge kyange neŋŋamba Mukama oba kino kyoleese mu bulamu bwange nga sinaba natandika treatment oba nga kino kyondeetedde mu bulamu bwange si kyeyagalidde sikikusabangako naye kyemmanyi olina ensonga ate omanyi nja kiyitamu ntya yesaala gye nasaba nga ndi mu kisenge kyange kuba nze omuntu eyabeeranga ewaka nga neebasi nga maama wange ajja n'akubikkulako ndowooza baba bamanyi ssaawa yonna ayinza okwekola ekintu wenzi natuka ekiseera nga nze abagumi era nga n'abantu abajja okundaba nga nze ndi mulamu kuba nze natuka n'ekiseera nga nnyimuka nga muno mukyanuma kuba kuno naye nafunako amabwa gundi kolansi yansala muno bwati natuka ekiseera nga ntambula naye nga obulumi
naye because njagala okulaga maama wange nti ngenda kuwona ssaawa yonna nterera nenyimuka nga ntambu oba oluusi nakusanga ng'oli wabweru oli mukubuukabuuka okuwegumye ebbwa lino likugume. Ekinyonyodde omukulu wange nkubuuza akisente yava kuki baali ku booda nga bavuga yono yakoma okumanya babatomera emotoka yatuva emabega ankowumalu emotoka yatuva ewala yakoma okutegeera nga ali kukikuba ekikyama ewaabwe so emotoka bava mabega nebakuba nze yali asembye emabega no naye wabaliza mukama nti teyakumenya bakabooni wakati ye yafa yali makati ye yafa. Anyway, so byebyo twagala okuwumbawumba mukama singa akukyalirako kale ekiro n'akukyalirako nagamba musabaayo ekintu kyosinga okwagala osobola musaba ki mukama najja ekintu kyennyiniza omusaba njagala sente kubanga kati newenfuna omukono nga siina sente tezirina kyezigenda omukono kubeera still newemba siguyina nkola ebintu byange nga bwe kati nagetinga so kyenyinza omusaba kubanga omulimu gwange guyimiriddewo bulungi nga guyimiridde nga nfuna sente zange kuba siri muntu addaawo neŋŋamba nti mpaayo mwami esibifu nsabayo ku sente z'okula newe mba nzaagalira kugamba sibyotya ssebo gendesi nensibika basibi like saakimanyiira waliwo ekintu kyobanga mu bulamu bwo toli used nakyo so mu kibuga maze mubanga kinga okolamu kati gulimu tugenda mu myaka 2 naye nga wakakiyingiraawo embeera yali etya nga nakakiyingira mami wange yatandika okukolerayo nga ngendayo nikajjukira abantu abamu baali batandise okundaba ku TikTok abamu era ng'owulira abagamba omuwala wuyo tumulaba ku TikTok kati abamu baali balaba n'amawulire kuba nafuna challenge nga oli ajja n'atuulawo ku dduuka ng'ekimuleese kumunnyonnyola ate okutandika sitole leerere namama yatufidde nti nze nafuna nkireka batugamba kuwaamu abaana batega ebibatu mpako tolizaala omulema abavubuka bakuwaamu awo kiri kityewo naye munange nno nze oba chansi gye nafuna oba kye nakola nze tugambe oba baneighbor abalina amaduuka okumpi nabafuula nnyo bakyali bange mu ntandikwa nti mukwano gwange kati mukwano gwejjukira abalina okumanya Fiona ali bwati Fiona alinayo omusajja Fiona okitegeera kati kyeyo kye nakola sifunangako muntu nti obaze kunkwana ate nekirala batya nnyo mami wange mukambwemu bwekityo kati abasinga ndi mukwano gwabwe mami mukambwe nange si mukambwe bamutyako ki simanyi naye ye si mukambwe nnyo kale mukambwe ku muntu abatamumanyi afe tujja kujja kukyayedeko ku mulimu tatukambuwalira taba na buzibu naye kale ate nze n'ekirala mbeera nnyo mu dduuka mbeera nnyo kale njagala nnyo essimu yange era essimu yange nze banzibako essimu awo emabega naye nawulira nga ku dduuka abagibbira mu takisi naye nawulira nga nzigwawo so fe tunaba tuzzeeko nira mukwano gwange akununuwa bayivayo kamutumireko ko kanumire ku restaurant yonna yanunuwa restaurant awo kwamu mbatumiddeko nnyo bakasitoma baffe bakununuwa ajja ti nkutumiddeko nnyo tutera okugenda tulyawo kalanki balina juice omulungi pizza wagamba buli kimu bakirina kifo kiyonjo nnyo nawe gwokolera kwa waamu awo ngaobalawo ngagezeko mu kibuga osobola ogendako kawo kununuwa restaurant nofunako ekyokulya kuli oyo mutumiddeko muganda wange ne ajati nawe oyitirawo kuno olyayo kulebo emmere y'omuhamu ya bbeeyi emmere y'omuhamu ya bbeeyi ayadde etya naye tebaseera emmere y'omuhamu ekyenkya kyawo akatogo kuliko ettooke 15,000 ng'olwo mbakuyiseeko nnyo kale mumpeereyo omutwala ekyaliyo aliyeyo ekyenkya
bula kamada mwe chebiri kale mwe ucho aliyo ate nekimisana kyakanana leka badaka stanchazizo mcho kiki ekyebiri tukamana tonswaza etunatuuka waawo omutima ogumukuba naye amanye enzirawe soka kibu ekyebiri nkubaja ne balansi wange omalokoma soka mumpereke njagala ogenda ogezeko ku mmere ya nunuwa oliyeko eri awo anko ligira twagala kugenda jaya nagenda kuja kujuisibwa chachi I know it's before media kale twala jawe ekitwalo yansiza sebo enchenja ogenda bakuwe echencha oli ankala kalaziyo oya komyo encha nembo yo restaurant ojimanyi nakajuisika kajuisa tena nakote bakasera kajuisika mutwalo umalo mcha mpere yo mutwala encha anyejuiswa kununua kamera mwade zizo amwande zizo kati kuno omutwalo kugwa mutwalo juice wanunua awoma juice by the way na tujja funa team tugendeyo tunye juice wanunua ogenda funa nawe ndala mutwalo mwochebiri tuna wano change kajuice okanyweddeko bayina buli kika kya juice katunda nanansi gundi umaluleta umalo omusajja musiramu njagala onywe encha bakuwe ekyencha kununua bakuwe ekyencha leta ekiwaya bakuwe ekyencha ofunine ka juice malo wesayo omutima gumu musiramu yanziza njabasobola oshagede encha kera machao breakfast genda bakuwesha encha lunch funeko ka juice ojja kunywa njimale tulekerao bana eche misana ekirungi anyway mbatumiddeko nnyo okununua ajate kutumiddeko nnyo eri awo kuwa amasala giyiga bulungi oba gate southern gate southern gate eri awo restaurant nene nnyo gendayo kofuneko ekyo kyokulya ekirungi oleme kugira sometimes mukubadiru olejja n'omuguza empayo nesatu nofuna kabagoba mulekerawo okulya ebikomando nawe n'olyako kitegeeza tojja mu mentality ng'eya lukunda gandi mmere yokuwamba giseera bayite baseera bayite oloncaluka pozi ng'omwongera ekyebiri tegwamumanyiyo anyway naye nga tweyanziza nnyo amiro bala kukiriza netukukyazaako tufuuke ba mukwano ffe tujja kujja emayi tumulabeko wagala kumukamba okisike no kati kiba bwekituumalwe tasobola okufolowinga buli muntu bafolowa baba bangi pozi nga amaze nayita naye tosobola kufolowinga gogenda okufolowinga ate agambye abasajja abasinga okumufolowinga n'okujja mu box era wabanga tukabedde bulungi mu inbox oyinza okubanga mwoli nga werabidde tubanga kusangudde ng'ogenza kusangula era no kisigalayo anyway naye mma tweyanze tujja kujja mami mutulabire mwagire wonna wofeeramu nga omenyesa omutima amanyi sometimes tubeera bano netunyumyamu olaba oli mugumu naye odde waka namenyako omutima yembeera etuuka ku buli muntu naffe etutuukako mu bantu nonyumya noseka buki nodde waka bwoti namenyeko omutima
manya otuka mu mbeera bwetyo manya nti waliyo mikwano gyaffe manya nti waliyo mikwano gyange onkubirako akasimu nangamba blaza tomanya netwejeregamu awo ate kati mikwano olina mingi kale akavuka kandabire bakata kaani ako eyita clash kandabire akakola nina brother wange omuto gwentera okola naye TikTok mwana muto naye andeetako ku mukono gwa ddole nangamba baba teekako omukono oyambala olugoye gyenkanenkane ate nga mwana muto naye mundabire noyo Clash mundabire akola ennyimba za Mary Bata nga alya omukyere emmere eyo gyali agijjawo emmere eyo omwana oyo agyefumbira n'amala n'agyeriira ziramba bye balina restaurant kafumba oba kafumba ku mikolo just yakeera ku makya nga omanyi TikTok onoga kankozeeyo kiki kati bweyalaba ndowooza nga oba binyuma n'akipinga nga akikola nambi nkatumiddeko nnyo naye ku SB Family tugusa ensonga mbatumiddewo mwena mwena abawagira abafollowinga Lukundo mu bulungi ng'omufollowize nga tomusuubirako kintu kyonna mwebale nentumirako abambeererawo omukulu Sipapa yona yona gy'oli bambi weebale Sipapa nabatamumanyi bambi tebamumanya naye nga abamumanyako ye muntu gwe weewali osanga nga alinamu $1 awo nga ziizo n'akwokyayo yali nga agaba ebyaddala yali ayamba mulimu abantu abalina emitiba emirungi naye nammwe temumanyi andi waliwo abantu abayamba nga tagenda kulaala asante nze nayamba biki andi waliwo abantu abayagala abantu nga talina kyamwagalako nga bwe yakola wabulabi ngambi natandika okukubeerera nga talina kyakubalako bambi Sipapa yonna yonna gy'oli Mukama akusobozese okumala ebizibu ebyo ffe ng'abantu tulaba ti binene naye ate eri Katonda byo bibabira bitono tusaba akikuyiseemu ate era akikubalire nawe gwe wenna wenna eyalaba ababa amawulire oba eyalaba Lukundo ono before nobako kyomukwatiddeyo Mukama akuddize Mami Matovu Ronald Mato Ronald nawe tukutumiddeko nnyo namwena mwenna bakola naye okuhamu abambeerawo manyi sometimes kati mwe ba bodyguard bajjado bamaaka Masudi Saliba kale bavubuka naye engeri gye bampisaamu bampiza ddala nga n'ogamba nti sister wange tubatumiddeko so toyanziza nnyo ku SB Family tugusa ensonga programu eno okutusibwako bannaffe bakolera Kasolaje Women's Lab bagamba nti gwe wenna nga omukyala oba omwana ow'obuwala nga obanga ogenda mu nsonga z'ekikyala ofuna pain zibalisenga cramps nga zikuluma nga bikuyisa bubi nnyo kefunire obeere ng'onywako bunywi katini bwoti olumi bugenderawo kakakasibwa ministry y'ebyobulamu era nga kali ku mutindo ministry ekabeera omutindo yakakasa nti kalungi era nga kakola bakalise Kasolanje Women's nakatuumye kabakyala nti kefunire owona okubeera nga yokwata mu lubuto owona okubeera nga onywa amazzi munyagokya simantekako ekigoye kakola kakozese gwe omwana w'obuwala oba omukyala ojja kubeera nga ate onjulira nze muzukulu wa Kabajja Ziwa and Sons bali ku mukwanako edi awo bagamba nti gwe wenna anoonya ebikozesebwa ewaka zozisenga beddings babirina mu bungi balina obutimba bw'ensiri balina duvet covers balina mattress protectors balina pillow cases balina shurax balina wardrobes batuukirire ojja kubeera nga ate ebintu ebyo byefunira bei ya wansi ate nga basuubuza n'okusuubuza nawe gwali ewaka nga toyagala kujja mu tawuni osobola okubakuba ku ssimu ezo ziri ku screen okwo ne bakukolera delivery babayisa Ziwa and Sons nze muzukulu wa Kabajja koze ne Don Wumalu kamera wamu ne Don Kamada ku kamera Albert Don Albert asigaddeyo editor waffe
mbere bulungi mweraba. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Fetukusensonga